Mukama yebazibwe bantu ba Katonda balungi mbabuuzako mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwebaza Mukama waffe otusobozesa okugabanako emmere y'omwoyo ekigambo kya Katonda ku kaseera kano. Era nsaba ne mwe mutukuvu asobole otukulembera nga tugabana ekigambo kya Katonda. Era nsubira obulyawo n'obubaka obwaleero bujja kubaako gwe buyamba eyo enkolagana yaffe ne Katonda okusobola okweyongera okwagala Katonda n'okwagalana ne bantu bannaffe n'abo bonna abalabe okubeera nga tubaagala era nga tubalaga okwagala. Era nsubira obubaka buno bujja tuyamba n'okubeera nti tetusalira balala misango, tetutunuulira nsobi za balala, wabula tubeerawo okulaga okwagala abantu bonna, buli omu n'oyo akwogerera ebitali birungi, kubanga olwaleero oyo akwogerera ebitali birungi ate wayita akaseera asobola okukizuula nti kyokola oba kyewakola kyatategeera bulungi oba oliawo kyekyali ekituufu. Kati waba omulaze kwagala kiba kirungi. Nga naffe twetaaga kisa kuva eri Mukama era tulina okusonyiwa kuba naffe twetaaga okusonyiyibwa. Tujjukire Mukama waffe atwagaza kutambulira mu butuukirivu n'okwenenya bwe tuba nga tukoze ensobi, era obutuukirivu bwe bujja otusobozesa okulaba Mukama Katonda. Obutuukirivu obwa buli omu bwe bujja omweyimirira ng'ali mu maaso ga Katonda. Obutuukirivu bwo gwe nga ggwe bwe bujja okweyimirira mu maaso ga Katonda. Obutuukirivu bwa mulirwanaawo bwe bujja okumweyimirira. Sonyiwa buli omu, sonyiwa buli omu, weggyeko ku mutima ekyo kyonna kyonna ky'obadde watereka oba waliwo gwe wanyiigira gwalema okusonyiwa. Buli omu tumusonyiwe, kaabe ng'akoze eki tumusonyiwe, tweweeyo eri Mukama. Olwo tujja kuba tuwadde ne Mukama omukisa asobole otukozesa n'otwesiga n'obuweereza bwe bwe tuba nga tusobodde okusonyiwa buli omu, kubanga ate naffe twetaaga kusonyiyibwa. Tutambulire mu butuukirivu. Bayibuli mu kitabo kya Hebrews chapter 12 verse 14 etulaga nti awatali butuukirivu tewali ajja kulaba Mukama Katonda. Obuweereza bwonna bwe tukola, essaala zonna ze tusaba, okugenda mu kkanisa, okusinza, okutendereza, byonna tubikole mu kwagala nga twagala Katonda, ate nga tetubikola mu kutya olw'okuba nti tumanyi mitima gyaffe nti twonoonye eri Mukama, era nga tubikola olw'okutya. Olw'ekyo Mukama waffe wa kisa era asonyiwa. Bwe twenenya atusonyiwa. Tuyaayaane okukola ebyo by'ayagala tusobole okugenda mu ggulu, tusobole okuwona ennyanja ey'omuliro. Tugabane ekigambo kya Katonda nga twogera kugenda mu ggulu, twogera ku butuukirivu era nga twogera ku kwagala, kubanga Katonda kwagala. Kino ekiseera tuli mu lugendo, tuli mu kuyisibwa mu ekyo oba mu kutendekebwa tusobole okwongera okumanya Katonda, era tuli mu kuyisibwa mu kutukuzibwa tusobole okuggyibwako ebbala lyonna. Kino kye kiseera tuli mu kutukuzibwa nga Mukama atuteekerateekera obuweereza obw'enjawulo bw'ajja otwesiga nabwo. Tutambulire mu butuukirivu era tutambulire ne mu kwenenya. Ekiseera kyekyo tubeere n'okwagala kuba Katonda kwagala. Awatali kwagala tetusobola kumanya Katonda. Kakubeere kusaba, kakubeere kuwanyisiganya kintu kyonna na muntu munnaffe wano ku nsi. Buli kimu tulina okukikolera mu kwagala. Bayibuli etugamba nti essuubi n'okukkiriza
n'okwagala ebintu ebisatu tebigenda kuggwaawo, naye ekisinga byonna kwe kwagala. Ekyo Bayibuli kye tugamba mu kitabo kya 1 Corinthians chapter 13 verse 13. Ate era mu kitabo kya Yokaana chapter 13 verse 34 era Mukama n'atugamba nti twagale mulirwana waffe buli omu. Okusinga ebintu byonna twagalane, kubanga Katonda kwagala. Oyo alina akwagala abeera mu Katonda, ate ne Katonda aba mu ye bw'abeera mu kwagala. Ate Katonda kwagala. Okwagala kwa Katonda kye kitangaala era bwe bulamu. Awali okwagala wabeerawo ekitangaala era wabeerawo obulamu, wabeerawo essanyu. Awatali kwagala tewaba kitangaala, tewaba bulamu era essanyu teribaawo. Okumanya ebyawandiikibwa n'okubitegeera ne tubinnyonnyola abalala, kakubeere kufuukibwako mafuta, kakubeere kubeera na bumanyirivu mu buweereza, byonna biringa ebikozesebwa mu mikono egy'okwagala. Byonna bikozesebwa bukozesebwa naye nga biri mu mikono egy'okwagala. Okwagala kwe kukulembera byonna. Tulina okufa eri emibiri gyaffe n'ebyetaago by'emibiri gyaffe. Tulina okufa eri okutunuulira obutuukirivu bwaffe ffe nga ffe, kubanga bwe tutunuulira obutuukirivu bwaffe nga buli omu kinnoomu, tutandika okwawulayawula mu bantu, tutandika okusalira abalala omusango ng'ogamba naye nze ndi bwe nti ne bwe nti, nze waakiri siringa oli, sikola kiri sikola ne kiri, sikola kino ate yoli akola kiri. Kati we tutunuulira obutuukirivu bwaffe ng'abantu, omulabe ajja kikozesa aleete okwawulayawula, tuleme okulaga okwagala nga kwe tulina okulaga, wabula tukimanye nti ffenna tuli boonoonyi mu maaso ga Katonda, ate ffenna tuli bayiga era tuli mu kuyiga Katonda, tuli mu kuyiga kwagala kwa Katonda. Okwagala Katonda lulinga lugendo, ffenna nga tuli bayiga, nga tulina omusomesa omu yekka, Yesu Kristo. Era kaseera akamu yajja otwesiga n'ebirabo bye, abo baana abasiimye. Mukama waffe Yesu Kristo yagamba, yali ayogera ne Simon Peter n'amugamba nti nsaba okukkiriza kwo kuleme kulemererwa. Naye nga Mukama okwogera kino kitegeeza nti okukkiriza kwaffe kujja kusanga okusoomoozebwa, kubanga kyagamba Simon Peter naffe aba kitugamba era naawe aba akigamba. Yasaba okukkiriza kwaffe kuleme kulemererwa. Kati ebiyinza okuleetera okukkiriza kwaffe okulemererwa biyinza okuba eby'enjawulo okusinziira ku bikemo ebitujjira oba n'okugezesebwa okw'enjawulo. Buyinza okuba obulwadde, kuyinza okuba emirimu okuba nti tegigenda bulungi, kuyinza okuba obulumi mu mutima oluusi ng'oyonoonye oba ng'okoze ensobi, n'owulira obulumi mu mutima ng'okaaba ng'ogamba Mukama, lwaki nkola kino, lwaki nkola kino, Mukama nnyamba nve mu kibi. Biyinza n'okuba ebikemo nga bye bituleetera okukkiriza kwaffe okulemererwa oba okufuna okusoomoozebwa okupya. Kuyinza n'okuba okubonyaabonyezebwa, oluusi bakwogeddeko ebitali bituufu. Kuyinza n'okuba okweraliikirira, naye ng'ekyo tekitegeeza nti Katonda tali wamu naffe oba tali wamu naawe. Mukama waffe Yesu Kristo yagamba, mu nsi eno tujja kusanga okusoomoozebwa, naye tubeere n'essanyu kubanga ye yawangula. Ate bwe tuba mu ye naffe tujja kuwangula, kuba bwe tuba mu ye, ye ali munda mu ffe yawangula era yagenda okuddamu okuwangula, wabula si busobozi bwaffe. Kiki kyogerako mu Yokaana chapter 16 verse 33. Tetulina kutunuulira nsobi ya muntu mulala yenna, wabula tulina kusonyiwa buli omu emirundi gyonna. Tulina okuba n'emitima emyetegefu okusonyiwa
kakibeere ki kuba naffe twetaaga okusonyiwa. Bwe tuba nga tetusonyiye kitegeeza tujja kwagala abo bokka abatwagala era kwegamba abatwagaliza. Naye bwe tuba nga tuli beetegefu okusonyiwa bonna, mwe muli n'abo abatatwagaliza era mwe muli n'abo abeewa omulabe n'abakozesa ate okujja okukola ebitunyiiza. Twagale buli omu, tweweeyo twagale buli omu. Kyekyo ekigenda okuleetera Mukama otwesiga n'amaanyi ge, otwesiga n'ebyama bye, nga tewali tubeere nga tetuwa kaseera konna mulabe, kaseera katuleetera kusalira balala musango. Oluusi kiyinza n'otwetaagisa okusirika obusirisi ng'omuntu alina ky'akoze naye n'osirika. Omuntu oluusi ne batuwakanya, oba katugeze oyinza okuba katugeze oba obuulidde ekigambo kya Katonda, oli n'akuweereza message n'agamba nedda kino tekisoboka, tekiyinza kuba bwe kiti, Katonda tannayogera ku kino. Naye oluusi tulina kusirika busirisi ne tutaddamu, kubanga amazima gajja kutegeerekeka. Ekikulu ggwe oba nze tulina kwogera ekyo Mukama kyaba tutadde ku mitima era kyatuwadde. Tulina kwogera. Oyo awulidde n'awakanya, ekikulu aba awulidde. Ku kaseera akamu, kaseera akatuufu, balimanya amazima nti ddala kino kiriwo ekiti, kino kiriwo ekiti. Kubanga okumanya Katonda oba okuwulira eddoboozi lya Katonda lugendo, tukula bukuzi. Ekyokulabirako, ensi eno bwe yali etandika, ensi ng'etandika, abantu abaasookawo baali wala nnyo okuva ku kuwulira n'okumanya omwoyo gwa Katonda n'amaanyi g'omwoyo gwa Katonda n'okubeerawo kw'omwoyo gwa Katonda mu bintu byonna ebitonde. Baali wala nnyo, wabula bakkirizanga mu ekyo kye baalabangako nga bamanyi Katonda y'oyo alina amaanyi n'obusobozi n'okusala omusango. Era bo bakkirizanga nti eddoboozi lya Katonda baalirabiranga mu butonde. Okugeza we wabeeranga waliwo emirembe, tewali njala, amazzi weegali, tewali musi, tewali kwegamba oba muyaga gw'amaanyi oba ndwadde ziruma abantu, nga bamanya Mukama Katonda musanyufu n'ensi oba n'ebyo ebikolwa byabwe oba katukwiga Katonda musanyufu n'emirimu gy'emikono gyabwe nga tewali buzibu bwonna. Naye bwe baalabanga waliwo ekintu ekikyuse mu butonde ng'enjala, enkuba etakya, omusana omungi oba endwadde, nga bamanya Mukama alabika munyiivu n'ebikolwa byabwe. Era kye baakolanga nga basaddaaka, nga babaako bye basaddaaka okusanyusa Mukama, nga kitegeeza nti eddoboozi lya Katonda bo balirabira mu butonde, ebyo ebizibu ebibaawo ebirumya abantu ng'enjala, nga kubalabira obubaka bwa Katonda ne bamanya kati Katonda munyiivu era ne basaddaaka. Naye nga mu mitima gyabwe mwekolamu engeri y'ekifaananyi ekya Katonda omukambwe, era Katonda alina obusungu, era Katonda awoolera. Era nga bakkiriza Katonda bye baamunyiizanga baalinanga okusaddaaka okumusanyusa. Era ebyo byonna ebiweebwayo bye baawangayo tebaabiwangayo lwa kwagala kwabwe nga baagala Katonda okuva mu mitima gyabwe, wabula baawangayo olw'okutya ekibonerezo kya Katonda, olw'okutya. Naye ate tujjukire Katonda kwagala. Ekikula kya Katonda eky'omwoyo, era Katonda oyo gwe tuyita taata era omusomesa, ekyo bangi tebaakimanya. Era Katonda tebaamuyitako taata kitaffe, era tebaamuyitanga musomesa, wabula baali bamanyi Katonda ng'ekifaananyi kye balina kye kya Katonda omukambwe, era Katonda awoolera nga bakoze ensobi, ng'ekyo baakirabiranga mu ndwadde, mu njala, okubanga enkuba tetonnya, ng'obwe bubonero kubalabira nti Katonda munyiivu, era nga basaddaaka, ng'okusaddaaka kuno bakikola lwakutya ekibonerezo okuva eri Katonda, wabula si kwagala kwa Katonda. Bino mbikubuulira omanye
ofune ekifaananyi nti okumanya Katonda lugendo. Tulina gye tuva mu kumanya Katonda ate tulina gye tulaga. Ate ffenna tuli bayiga, tuli mu kuyiga buyizi okwagala kwa Katonda gye tuli. Era ababuulizi abaasooka ne bannabbi ba Katonda abaasooka be baatandika okulaga n'okunnyonnyola obwenkanya bwa Katonda obwannamaddala. Katonda nga kitaffe era ayagala ebitonde bye byonna, era bwe baayongera okulaga abantu ti Katonda kwagala. Mpola mpola nga bava ku ddaala limu nga bagenda ku ddaala eddala mu kutambula ku kkubo ery'okumanya Katonda ow'omwoyo. Abantu bagenda bamanya mpola nga batambulira ku lugendo luno olw'okumanya Katonda ku mulembe ogumu kugamba ebyo baawulira ate ne babibuulira n'abaana bato ne bigenda nga kugamba obubaka okuva eri Katonda butambula okuva ku mulembe guno ne bugenda ku mulembe oguddako nga bitambulira mu mboozi ne mu ngero ze baanyumyanga ku ebyo baawuliranga, nga bagenda bayiga kimu ku kimu ku kikula kya Katonda. Ddala mu ebyo baawuliranga ebyajjiranga mu kubikkulirwa Katonda bye yawanga abaana be okusinziira ku mulembe ogwo. Naye ate ne mu kaseera kano ife abantu tetunnatuuka mu bujjuvu bwa kumanya na kutegeera Katonda, omwoyo wa Katonda oyo w'okwagala gye tuli. Era y'ensonga lwaki Katonda tetunnamwagalira ddala nga kitaffe, era tetunnakiwulira ddala mu mitima gyaffe okwagala kwa Katonda ku buli ddaala nga Katonda bw'ayagala. Kubanga ffe abantu mu kikula kyaffe tuli boonoonyi, ate ffe abantu mu kikula kyaffe tutunuulira nnyo ekyo kye tulaba naye nga tetulina kutambula lwa kukkiriza. Y'ensonga lwaki kyali kyetaagisa okwagala kwa Katonda okwannamaddala kufuulibwe omuntu, ekigambo ekibadde kimanyiddwa nti Katonda kwagala nga kigambo kifuuke omubiri, kwegamba kijje mu kifaananyi ky'omubiri kye basobola okulabako era omuntu kyasobola okukwatako. Olwo abantu basobole okumanyira ddala batya era Katonda abaagala kyenkana ki oba atwagala kyenkana ki. Naye newankubadde ekyo kyabawo, Mukama waffe Yesu Kristo n'ajja, Katonda yennyini n'ajja ku nsi mu mubiri, era tebaasobola kwegamba si buli omu yasobola okulaba Katonda kitaffe mu Yesu Kristo bwe yali wano ku nsi. Si buli omu yasobola okulaba, kubanga Katonda gwe baali bamanyi y'oyo abonereza, y'oyo aleeta endwadde n'enjala nga bakoze ensobi, kye kifaananyi kye baayina. Y'ensonga lwaki bangi tebaalaba Katonda kitaffe munda mu Yesu Kristo ng'ali ku nsi, kubanga Yesu Kristo yali muntu wa ddembe, yali mwetowaze ng'ayagala nnyo, n'abo abaali bamuwakanya yabaagalanga nnyo. Kati ng'ekyo kireetera bangi obutalaba Katonda kitaffe munda mu Yesu Kristo, kwegamba nga kibazibuwalira okulaba nti Katonda azze ku nsi mu kifaananyi eky'omuntu, Katonda azze mu mubiri. Kuba Katonda baali bamumanyi nga katugambe kirimaanyi, ate Katonda ayoleka amaanyi ge eri abalabe be, era Katonda omukambwe, era Katonda ayinza okuleeta okubonaabona eri abo abatamugoberera. Kye kifaananyi kye baali balina abantu. Y'ensonga lwaki olaba nti n'essaawa eya leero omuntu osobola okuba nga ebiseera ebisinga katugeze okoze ensobi, olumala okukola ensobi nange kimbaako nnyo, nemba nga n'ensobi gye nkoze nempulira muli nga kinnumiriza, nnyonoonye eri Katonda, lwaki nkoze kino, kirabika tajja kumpa kino, kirabika tajja kumpa na kiri. Naye ng'ate Katonda mwoyo, Katonda kwagala. Ekyo akituleetera mu mitima nga tujjukiza mbu essaawa eyo tukoze ensobi tufukamire twenenye, ate ne tumala okwenenya era ne weesanga muli tetunnakkiriza bulungi nti ddala Mukama oba atusonyiye, kati ate omulabe naye n'akozesa akakisaako okubeera emitima gyaffe nga tuli mu kutya, tuli mu kweraliikirira, kwegamba nga Katonda tetumanyi bulungi kwagala kwe. Kyengezako okulaga nti Katonda okumumanya tulinga abali ku lugendo okumanya okwagala kwe. Katonda kwagala, Katonda kwagala. Okumumanya
tuli mu lugendo olw'okwagala nga tumanyisibwa okwagala kwa Katonda ffe kennyini nga twagala mulirwana waffe. Mu kwagala mulirwana waffe omwo Katonda mwayita otutendeka okumanya Katonda, okwagala, okumanya okwagala tudde ate tukuteeke ku eddaala Katonda lyagala tutegeereko, kuba mu Bayibuli ye Katonda atugamba nti oli ne waayogera mu nnimi ez'abamalayika, ne bw'amanya ebyama byonna ebikusike, ne bw'awa obunnabbi bwonna, n'amanya buli kimu, ne bw'awaayo eby'obugagga byonna eri abaavu, n'omubiri gwe n'agwayo kugamba ne guyita mu bulumi. Ekyo ekyogerako mu 1 Corinthians chapter 13. Naye omuntu oyo nga talina kwagala aba talina kyali. Kati olaba nti okwagala ebintu bingi bye tukyalina okuzuula. Okwagala nga tetulina kusalira balala musango, naffe kennyini nga tetulina kwesalira musango. Yesu Kristo wakisa atuyigiriza okusonyiwa, era gye twongera okumanya okwagala tukizuula nti tetulina kuteeka nnyo birowoozo byaffe ku ezo ensobi ze tuba tukoze twenenye, ate ebirowoozo byaffe tubiteeke ku oyo atulwanira olutalo, tubiteeke ku oyo atulwanira olutalo, si ku ezo ensobi wabula ffe ze tuba tukoze. Ako katego ka mulabe tubeere nga tulowooza ku ezo ensobi ze tubadde tukoze, tuleme n'okugenda mu maaso n'okumanya Katonda. Era omulabe akozesa ekyo tuleme kutegeera nti Katonda atwagala nnyo nnyo nnyo, nti watusonyiwa, atusonyiwa byonna, n'atuzza bujja, n'atutondamu omutima omupya, n'azza bujja omwoyo gwaffe, n'azza bujja okwagala kwaffe gy'ali. Si lwa maanyi gaffe wabula lwa kisa kye, kubanga atwagala. Si lwa maanyi gaffe okuba nti tujja ne tukola obuweereza ne tubeera ne tusinza Mukama. Si lwa maanyi gaffe. Kyengeza kugamba tetuyinza kuddawo ne twetunuulira ne tugamba naye kati nze ndi mulokole, ate nze sinywa mwenge, sinywa sigala, sikola kino na kino na kino. Nedda. Kati ate awo banga agamba nti oba maanyi gaffe, kubanga we tugamba nti ffe ebyo tetubikola, ate tujja kutunuulira abikola tulabe ng'omwonoonyi ennyo, era tutandike okusala omusango mu mitima gyaffe, nga omusango gwe tusala nti ffe tusinga ku oli. Si bwe kiri. Ffenna tuli boonoonyi maaso ga Katonda, era ffenna tuli bayiga ku nsonga z'okumanya Katonda n'okumutegeera, wabula tulina buli omu kubeera ng'asabira munne, nga tusonyiwagana, nga tweteeka ku ddaala erya wansi erisembayo, nga tetwebalaamu butuukirivu bwonna munda mu ffe, wabula nga buli kiseera twenenya mu maaso ga Katonda ng'aboonoonyi abasembayo wansi. Ekyo kye kigenda otuleetamu obuntubulamu obw'enjawulo, kye kigenda otuleetamu okwagala kwa Katonda kwayagala tube eri mulirwana waffe, kaabe ng'akola atya, kaabe ng'ayeeyisa atya, wabula tumusabire era tumusonyiwe, kuba naffe tetulina njawulo wabula lwa kisa kye, si lwa maanyi gaffe, si lwa kuba nti ffe tuli batuukirivu, wabula lwa kisa kye. Naye nga ffenna kye kimu, ekikula kyaffe ng'abantu tuli boonoonyi, ffenna tuli bayiga mu kumanya okwagala kwa Katonda, era tulina omusomesa omu yekka, Yesu Kristo. Mukama waffe Yesu Kristo agenda kwongeza ebirabo n'amafuta ku buli muntu oyo yenna anaayongera okumwewa nga okwewa Yesu Kristo mu kwagala, ng'oyagaliza abalala n'okwagala banno, nga twewaayo eri ebyetaago by'oyo abatayina, ne tweteeka mu kifo kye, tulabe nti tubaako obuyambi bwe tusobola okuwa mu kuzzaamu amaanyi. Kugamba obuyambi bwonna bw'oba osobodde okuwaayo eri oyo yenna abatayina, tekiraga kubanga olina bw'omuyita, tekiraga kubanga waliwo enkolagana ey'amaanyi, naye gwe Katonda aba akusobosezza okole kyonna ky'osobola. Omwo Katonda mwagenda okuyisa ebirabo bye.
ebyo omwo Katonda mwagenda okuyisa ebirawo bye. Tetulina kweraliikirira nnyo ku kubuusabuusa n'obutakkiriza eri ebyo bye tubuulira abalala kigambo kya Katonda. Oba tebakkiriza oba babuusabuusa, ekyo tekirina tuluma mu mitima, kubanga naffe twawakananga nga tetunnakkiriza, naye laba ebibala bye twafunamu oluvannyuma olw'okukkiriza. Kati oluusi buli kimu kyetaagisa budde, tukiwa budde, abantu bajja kukkiriza. Ate era banga tebakkiriza, naffe okutubuulira ekigambo kya Katonda ne tukkiriza tegaali maanyi gaffe, wabula kisa kye. Ate buli kimu kijja kujjira mu kiseera ekituufu. Omuntu ayinza obutakkiriza leero, naye ng'akaseera gye kali Mukama ke yategeka, omuntu oyo lw'anakkiriza, nga gwe kyogera omubuulira tagenda kikkiriza, najja kitereka mu mutima. Ate olulala kye balimubuulira awalala kyaliyongerezaako ate ku olwo nakkiriza. Era naawe omulimu ojja kuba wagukola. Ojja kuba naawe omulimu wagukola nga wafukirira ensigo ya Katonda munda mwoyo. Kati n'omulala walijja n'afukirira ensigo n'ekula, era naawe Katonda alikikubalirako. Naawe Katonda alikikubalirako. Naye nga mu byonna okwagala eri muliraanwa waffe kulina okuba nga ekipimo kyakwo kisinga okumanya n'okutegeera ebyawandiikibwa bya Katonda bye tumanyi, ebirabo, kwega buli kimu kye tulina munda muffe kye tubala nti Katonda akituwadde kituyambeko mu buweereza, nga oluusi amafuta Katonda gatuteekako, okumanya ebyawandiikibwa. Byonna ng'obigasse, okwagala kwaffe eri muliraanwa waffe, muntu munnaffe, kwe kulina okusinga byonna byonna byonna. Kitegeeza naye tumanya ebyawandiikibwa, ne tumanya buli kimu, naye ng'okwagala kwaffe kutono, tuba tetulina kye tuli. Tukulembeze kwagala, kusonyiwa, okwerekereza, obugumiikiriza, okusonyiwa. Oluusi tulina n'okusirika obusirisi nga waliwo aboogedde ebitali bituufu gye tuli. Tulina okusirika obusirisi ate ne tutayogera oba ne tutakola buweereza nga tubuulira abo bokka be tusuubira nti bamanyi, wabula nga tubuulira n'oyo bwe tusuubira nti oba oliawo ekigambo kya Katonda takiwulirangako. Era oyo gwe tuyinza okugamba nti ono ye tawulirangako oba na kulinnya Yesu, naye tulina okuba nga tumubuulira, si oli yekka gwe tulowooza nti amanyi ekigambo kya Katonda. Tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Tutambulire mu butuukirivu n'okwenenya. Ate tunoonyereze tulabe tukula tutya mu mwoyo, tuleme kubeera abantu ab'omubiri naye abantu ab'omu mwoyo, kubanga Katonda mwoyo n'ebirawo byagaba bya mwoyo. Mwoyo Mutukuvu gwatuweereza mutuukirivu, naffe tutambulire mu butuukirivu. Mukama waffe Yesu Kristo agenda kudda, buli omu ajja kuyimirira mu maaso ge, obutuukirivu bwe bumweyimirire, buli omu ajja kuyimirira mu maaso ge. Mukama abakuume.